Tukwaniriza kunyona temu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyomunyo live era nga tugenda tandikira mumyuka Wakiso eggulu lyaffe liba tugenda okulaga wali eri abannaffe abakungu n'abazaana ba Ssaabasajja mu bitundu ebyo beeteekateekera emisinde gy'amazaalibwa ga Beene nakuza mwezi nga 7 omwezi ogujja bano basaanise n'okujjuza ebifo eby'enjawulo n'okulonda obukiiko katulabe ebitambula mu mumyuka Wakiso. Mu kwetegekera emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ag'emyaka 69 omwezi ogujja ab'omu Wakiso mu myuka mu disitulikiti y'e Wakiso bakula butaweera gitambule bulungi. Abeemeruka abaweereddwa obukulu batuuzibwa n'okuboogiwaza ku bye balina okukola nga Kato Edward Owerukwanga ne Kasirye Samuel mu myuka beeyanzizza obwami. Naye amokulaba nti abavubuka tujja kufuba okulaba nti tuteekawo ensiisira ezibayamba okubeera nga tubabangula basobole okubaako kye bakola baleme kubeera bubeezi nga balera ngalo. Naye nsiima nnyo Ssaabasajja okulaba nga alengedde ffe abavubuka envuumuulo okumuweereza nga tukolera wamu ne gavumenti ez'ebitundu eza central government tusuubiza okulaba nga tusitula abavubuka ba Lukwanga. Alosia Semanda omumyuka wa Ssebwana nga ye mwami wa Kabaka ow'essaza Busiro akuliddemu emikolo gino abasibiridde entanda ku buweereza bwe bazzeemu. Tugenda ne twezza emabega ne tulaba nga bino bye tulimu birabika by'emabega naye nga ate bintu bya mulembe nnyo bya nnono biraga abantu abagunjufu. Ennono zaffe tuzaagala obwagazi obwo kyekikulembera. Ow'eggombola ya Wakiso mu myuka Achiris Mukibi ategeezezza basisinkanye nti Kabaka asiima bye bakola. Ufune ebbaluwa yaabwo ekulaga nti wakola ekyamaanyi ekisusse n'ovaamu ebiseera zonna twaziwandiiseemu mu bbaluwa yo okulaga nti wakola nnyo naye wetunuulira ogambe nti kino kye ntaddemu. Bongole Wamala ayogedde ku bwerufu mu ntegeka y'oluwalo ate y'owamawulire Namwanga Vanessa akowodde abantu okujjumbira emisinde. Njagala okubakubiriza nti Ssaabasajja Kabaka yakulembera mu kulwanyisa endwadde ezo zonna ze mumanyi obulungi era mbakunga mwenna mutwegatteko nga 7 nga tusimbula wano ku mbuga tudduke emisinde egyo. Abantu nnyo n'amaanyi bajje twetabe wamu misinde gino tusobole okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Bya Amoni Kayanja, Salot TV, Omunyo.